Stella Aliemo omutuuze w'omu Kirombe Bina Zone A agamba nti emyezi ena emabega muwala we Fiona Nabiryo ow'emyaka 13 nga myezi mu kibiina ekyokutaano ku ssomero lya Bina Primary School yetuusibwako ogw'obuliisa maanyi bwe yali amutumye okugenda mu katale amuyambeko okusiika muwogo. Mbadde nsibambi nga tuyiga byanviire prison kati buli lwakusatu ne lwokuna tetuyose olunaku tubeera kati olunaku basigenze eri okuyiga byanviire muleka wali eri nga yakola. Ono agamba nti omwana ono eno kalittima gye yamusanga n'amugulako muwogo kyokka omwana olwamala okumuwa muwogo n'amusaba agende naye anone ssente ng'eno gye yamutuusizaako ogw'obuliisa maanyi. Omwana ono atubuulidde ebyaliwo. Ogenda kujja ntugende okola ki onone ssente n'engendayo nagendayo ewaka we n'anyingiza mu nju n'ayingiza engato zange n'amaliza n'ansindika ku kitanda n'amaliza nakwata n'aneebakako namala nampa ssente 20,000 nemala nenkomayo waka n'agamba togamba muntu yenna mbeera nti nonakufute. Olw'okuba nti omwana ono bwe yakomawo ewaka teyabuulira nnyina byaliwo kyatwala akabanga akawerako maama we okulaba obuzibu bwe yali alina era we yamulabira obuvune bwe yafuna mu bitundu bye eby'enkiso bwali bukulidde ddala. Mwate nnyo nga mukutebukwasi nga ndi mufulumya wabweru kakati kumunaaza omwana ono emukuta bulungi neŋŋamba kati naaba wansi n'aŋŋamba maama wannuma Stella n'abayo. Ono yamutwala mu ddwaliro era naggulawo n'omusango ku poliisi y'ekitintale era omuvubuka ono amanyiddwa nga Nayi Mukwaya n'akwatibwa. Bagenda tukokebera omwana wange wansi nga amazima ng'ava mu masira ng'ate kuliko n'amabwa. Nenkwata omwana nange nemutwalawa eri ku poliisi. Nasookera eno wa kyamani abyeni kyamani n'aŋŋamba oyo munange oyo mwana muto eyo gundi esi yakukola ki wabula eno poliisi wano mu Kirombe tebakola ku misango gy'abaana bato wabula omwana oyo mukwate direct mutwale ku poliisi y'ekitintale. Kyokka nga wayisa akabanga ono yaferebwa omuvubuka ono ne kitaawe bwe bamutegesa omukono ku ndagaano ey'okumuwa emitwalo 800 z'ataafuna kyokka omuvubuka ono n'ateebwa. Bajja abasajja nga 8 kiro ekyo bwe munange badde tuzze otusaba ku buyambi bw'otuteesagane olikulira ng'angamba by'okuteesagana ku ki mwana wange ono nga myaka nto nnyo bututeesagane n'omwana ngenda mulabirira ngenda gula byokulya ngenda kukola nga buli kimu n'ennyumba gyosula ngenda labira omwana wabula teesa kintu kimu mutabani wange akole ki neŋŋamba saawa eno bannange ku myaka omwana wange ono mutabani byamutuusizaamu kati nganze tuteesako ki naneegayira nnyo ng'akaba neŋŋamba naye ngereka alinako ekiisa mutima n'eddiini gina neŋŋamba waayi katukole ki katuteesagane. Mu kiseera kino maama w'omwana ali lubuto kyokka nga n'omwana we yakwatibwa naye ali lubuto. Mu budde buno tebalina buyambi kyokka eky'ennaku abasajja bombi baabaddukako. Abavunaanibwa ku bitongole by'abaana bonna abaana basaawa eno munduukirire n'amasiina mune nsaba ku buyambi lwo kubanga mune ndi tetulinayo mmere nyumba yino bambanja mwezi yo katuba zigenda mu 7 bambanja landiroodi aŋŋambye no wiiki nve mu nyumba. Kati mpulira olubuto olunuma nekundi linuma n'omugongo. Ku nsonga eno omwogezi wa poliisi wano mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire avumiridde ekikolwa kino era n'ategeeza nti maama w'omwana ono agenda kujulira asobole okufuna obuyambi n'omuvubuka ono addemu akwatibwe. Ku fayiro yaffe yavaayo n'alaga nti yali takyali mwetegefu kweyongerayo n'omusango guno kyali tekirina kukolebwa era eyo sitatimenti yali terina kufunibwa nga yalaga nga bw'atali mwetegefu kyali kimenya amateeka kuba omusango gwa naggomola. So tujja batutudula ne mu kondakiti ku sayidi eyaffe ey'abaali ku fayiro eyo lwaki bakkiriza omukyalo ono okugamba nti teyali mwetegefu kweyongerayo na fayiro eno. Then n'ebitongole ebirala nabyo bisobola okwetunulamu kuba ebitongole ebirala biri indipendenti tetuyinza byogerera naye abasobola okugenda mu ofiisi eya regional state attorney fayiro eno neddamu neyitibwa netuwuliriza omusango guno omwami n'addamu n'akwatibwa. Emboozi eyo ke tutambuze butereevu mu Gazi Obwongo olwaliro tutunuulidde omusajja asinga okubeera omugagga mu nsi yonna. Ono nno obugagga bwe bwatambudde mpola mpola era nga alikoda ey'okubeera